People like Obote always preoccupied with the tribal issues. For instance, Obote was always on the radio. Oh, Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. But suppose I was, what would be wrong with that? but for Obote, he thinks it's such that it is damaging. That it is damaging to be called a Mnyarwanda. What's wrong with the Mnyarwanda? The only thing wrong I would see in Obote's statements was he was saying that I was pretending to be a Mnyankore when I was in fact a Mnyarwanda. That's the only damage. In other words, I am a liar. That's the only damaging. Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV osinzira obango otuwuliriza webale nnyo okwekumira ku mayengo gano. Kansube nti weekend batambulidde bulungi nnyo, gwe bitambulidde obubi kansabe Mukama Katonda agende maaso n'okubanga akusaasira. Gwagala otweyungako nagambye kiri wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Nakugamba tuwerabirako na mukadde anti keeka kuyambako okuleetera notification message okusobola okulaba ng'obeera alert okubanga osisivinga obubaka mu abajja mu comment section nammwe abasharinga mbeebaza ekyensusso okubanga mmwe mubeezaawo amayengo gano okulanga mutambuza obutambi buno ne busobola okubanga butuuka ku buli Munnayuganda ne basobola okutegeera amazima ne basobola okubanga bafuna information ne babeeramu ne bategeera ekyokukola. Olabanga ekitono ky'oba okoze naye oba ogasseeko ettaffaali ddene nnyo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, nkimanyi gye muli nammwe temuva ku Yugi Updates. Kaakati waliwo ebintu bye tulina okulaba ne tubitunuulira ne tusigala nga tunyeenya mutwe. Tugambe nti oba bajjajjaffe kale be baakola ensobi eno. Naye babanga bajjajjaffe baakola ensobi, mulowooza bajjajjaffe be bagenda okuva eyo mu ttaka gye bali bamalewo ensobi gye baakola? Tebajja kuvaayo kuggyawo nsobi gye baakola. Newankubadde bayinza okuba abamu baafa tebategedde nti babakoze ensobi, naye abamu baakimanya nti bakozeeko ensobi ne bagamba nti nno oba oli awo emirembe egijja ginaasobola okusolovinga ensobi eno. Kakati bwe tunaaba tusobodde kusolovinga nsobi eno, bwe mulowooza abaana baffe bagenda okujja bagisolovinge? Ngolowooza ani asinga okutegeera ekinyusi? Gwe ategeera ki ekiteekeddwa okukolebwa okutaasa eggwanga lyo? Golowooza gw'ogenda ozaala enkya yagenda obbitegeera ennyo okusinga nti kati yalina okuyimirawo okutaasa eggwanga lye era ng'alina n'ensonga ezimuyimirizaawo okutaasa eggwanga. Ensonga eziyinza omuyimirizaawo okutaasa eggwanga gwaziina ng'eggwanga terinaba kuba nga lizikirira. Ne bajjajjaffe baaliraba nga lizikirira oluvannyuma lw'okukola ensobi. Baaziraba ensobi naye nga tebasobola kuyimirawo mu magulu gaabwe kusolovinga eno nsobi. Ensonga lwaki olaba Munnayuganda ali mu kujeezebwa, munnansi ajeezebwa? Lwaki? Wuliriza. Ekintu kyonna nga tekibirongingako ku ggwe, nzikiriza oba gaana oba tolina kyokyetaaza. Kibanga kankuwa example. Kibanga kuva eno okugenda wabweru wa ggwanga kuba kyeyokola. Tojja kwagala nnyo ku investinga ssente zo mu ggwanga eryo lwa nsonga tolina kyo gye tuweetaagayo. Tolinaayo hope, tolinaayo ssuubi. Wabula ojja kwagala nnyo okugaggawaza eggwanga ly'eno gy'ova. Era nkiwa n'ensimbi z'onookola ng'ojja zikola nga woziweereze ne wammwe ku butaka. Lwaki? Kubanga omanyi eno ye bujajja era oyagala kukulaakulanya ggwanga lyo, oyagala kubaako nekyoligattako. Kati ekintu nga si kikyo, nze sikiwa nti oba Saudi oba Dubai wali wavuddeyo omukulembeze wawo n'aga nti yeenyumiriza mu baana abajja okuba eno ekyeyo kubanga bakulaakulanyiza ensi yaabwe. Tekiriiyo, tekibanga nayo. Kati era ne wano likewise kye kimu. Omuntu asobola kuva ne yeenyumiriza mu achievements z'akoze wano era byakola achievements zibanga zabba bikakatambala asobola okwegulira time ng'ali wano ng'akukumpanya wabba wakulaakulanya ye gy'asuubira gy'agwanidde okubeera. Omanyi abakulembeze wano aba Uganda abamu mu gavumenti yaffe batutuusaako ebikolobero olw'okuba wano si bagwanidde okubeera. Babikola olw'okuba nga beeteekerateekera okudda mu bifo byabwe mu nsi zaabwe mwe basaanidde okubeera. Obadde okimanyi? Kati akatambi nga kuteereddeko nga wookalabye. Teri muntu ava bweru wansi bunaayira n'agamba nti agenda kukulaakulanya ensi gy'ayingiddemu.
yiweewa wayinza okuwamba obuyinza naye buli kyakola akikulala ku seeti amanyisa yonna yonna bajja mugwamu era agenda. So alina okwekolera entegeka eyo gy'anaasenga. Newankubadde baali tebasuubira nti nno bayinza okumala mu buyinza ebbanga lino lyonna, naye nga ki ekibakuumidde mu buyinza? Gwe nange ffe abakuumidde gavumenti eno mu buyinza, era ffe abadde gavumenti eno essuubi nti ekyasobola okukola byonna byekola n'eteekako n'omusika mu bukulembeze obutali bwa bwakabaka. Ekyo oba onfuna bulungi? Ki ky'osaanidde okukola? Engeri nnyingi ezivuddeyo ezikulaga nti nno olina okyuka. Nnyingi nnyo plan strategies ezikoleddwa okusobola okubbulula mu kyera ky'olimu, okubbulula ensi yaffe. Jjojjozo wano twalabako ku bigambo bya Kayindo Tafiire, musajja wa Mwami Kaguta Museveni, munywanyi we nfanfe era minisita mulamba, ng'agenda maaso n'okuutira bannayuganda nti munnayuganda nze siraba lwaki tovaayo n'oyogera ku nsonga ezinyigiriza munnansi munno ne mulwanira for your justice, olw'ensonga nti bano abatuusaako ebikolobero era abawabya ensi yammwe basigazzaayo emyaka mitono ku nsi, myezi bwezi bayabulire ensi, naye ate gwe okyasigazza emyaka mingi mu nsi gwagenda otuba n'ebizibu. Kitegeeza ki? Yalinga abagamba nti nno bano tebakyalina kye balumirirwa ggwanga kubanga tebakyalina kye balyetaaza, naye bakeera ku makya nga litobedde tebafaayo, olw'ensonga nti nno bye baggyeemu babiggyemu, bye batutte babitutte, so bibamala. Naye olw'okuba nno ekyo tekibamalira, baagala balekenga eggwanga lizikiridde paka wansi. Lwaki? This country does not belong to them. Tebakifiiringa, tebalina musaayi gwa ggwanga lino. Gwe njagala weetegereze ensi zonna z'otambulamu. Nsi ki gye wali otuuseeko nga otuuse mu Flex Bureau n'ogenda n'okebera olabe ssente kati zituuse wano osangawo nga batimbyewo eza shillings? Wa oyinza okutunda ssente za Uganda mu nsi eno? Kabe tubeere ku mulirwano wano e Kenya, Tanzania, Burundi. Waliwo tewaligoloza lwaki? Jjukira system gye yasooka okuleeta Mwami Kaguta Museveni kwe kubba ssente z'Abannayuganda n'azivuunyisa. Ekyo kyokka kyamala bumazi okussa currency ya ssente za Uganda. Zaagenda zikampola mpola paka kati nooti gye tulina esingayo obunene eri $50 ate n'ey'ekkumi ejja. Ssente z'e Kenya oziraba, nooti esembayo okuba obunene ya nnusu lukumi. Gulowooza kikiri kityo? Kenya eri wala ki okusinga ffe kye tuliko? Njagala ogeraageranye level yaffe gye tulina mu byenfuna n'eya Kenya. Saagala ogemu bali batusinga bali Lwaki olowooza Mwami Kaguta Museveni akidizayininze system ebeerewo etyo? Lwa nsonga gavumenti eno yakimanya, teyagala fuga bagagga, eyagala fuga baavu. Onoobeera omwavu bajja kufuga, bajja kufukaamiriza. Onoobeera omwavu bajja kwambaza bitishaati ebya yellow bakuweeyo 50,000 mutwalo obyambale oteekemu amafuta go ojje kulaale bakujje ku mirimu gyo era osigala bakuumira mu bwavu. Tokoze oli mu kubwenjiza banno kalulu. Ate nga n'ebyowenja tewali nkyukakyuka gy'ogenda kufunamu. Kati baabano babagobye mu kibuga Kampala. Gavumenti etaddewo system ezidibya ekonomi y'eggwanga Uganda naddala mu by'obulimi okusanyawo zi factory. Twalina farms ezaali zikola ezirima kotoni, tulima kokowa, sayiso yaliwo. Niyo badde okimanyi nti nno raw materials zetwalina wano nga Abachina bazinona wano, kati ate ffe tuzinona wabweru wa ggwanga ku mirirwano tezikyaliyo. Busoga bwe yatandika okulima ebikajjo byali bya bbeeyi nnyo, ng'era gavumenti n'etunula ng'era abasoga bagenda gaggawaliramu. Era we yakizuula negamba bagenda kubeera bazibu ofugika n'essa omuwendo gw'ekikajjo. Busoga we yalaba ng'omuwendo gw'ekikajjo gusse, kyabatondawo bu factories olw'ensonga nti abayindi baali bamaze okuba nga babatemyako okudibya factories ezaali zigula ebikajjo eyo mu Busoga nga bakitegedde nti nno bagenda gaggawaza abasoga.
ne basooka bazidibya omuwendo ne gukendeera ogwa ssente. Kati we gukendera abasoga baayiye obuuma bwabwe bwali bukola sukaali buliroko tonotono, naye gavumenti bwe yakitegeera nera nga nene mweno system bagenda gaggabaliramu n'esalawo okudibya bufactory obwo n'ebukansolinga n'ebulijekitinga n'ebugobayo. Abasoga ne basigala kimu kya kutunda bikajjo naye ku bbeeyi edizayiningiddwa gavumenti. Kati mbuulira tekikumala kukulaga nti no gavumenti eyagala kukuuma ng'oli mwavu w'osobola okufugibwa. Njagala mubikkuka amaaso. Wano twalina vanilla Buganda emmwanyi nga tegulwako ng'egula bbeeyi. Vanilla nassibwa ebbeeyi. Wassibwa ebbeeyi abalimi abaali bamulimye nkuyanja basaaye ebimera bye bali bajjamu emmere ssente ne balima vanilla ne basunguwala ne basaawa. Ekyo kisobole okudikirayiningisa Buganda ogizza emabega. Era abamu wenjogera vanilla baamusaawa nga balaba etakyalina lugendo. Era buli kintu wano ekyettunzi wabaako omunene mu gavumenti mu first family gwe bakikwasa yaba akivunaanyizibwako. Gulooza waaki emmwanyi erimu eno mu Buganda ate ekyuma ky'emmwanyi ekitwalibwa mu Western ewatava mmwanyi. Wano waabulwawo ettaka we bakiplantinga. Ebyo byonna osaanidde okubanga oyoza ku bwongo bwo otangaaze ogambe neddala bano abatufuga bannansi oba si bannansi. Nkiwa nti kati tuli ku peegi y'emu. So nno bwekityo bwe kiri singa eggwanga lino lyalivukibwa omuntu ayagaliza eggwanga lye, singa munnayuganda tadaaga kubanga ekikola eggwanga muntu. Tolina ngeri gy'ogamba standards of living ez'abantu ziri wansi tebeeyagala bali mu kudaaga n'ogamba nti eggwanga olikutte bulungi era ensi olifuze bulungi. Ekyo nedda nze nkiwakanya sikkiriziganya nakyo. Kubanga gavumenti eno yandibadde eteekawo eprovidinga n'okupromotinga bannansi okugaggawala n'omusolo gwandyeyongedde. Uganda lyandibadde eggwanga eritasabiriza kubanga ne gye buvuddeko emabegakaawo Uganda y'emu ku nsi ezaali ziwa obuyambi amawanga ago ge munaba gakulaakulanye. Kati kigenda kukola kitya? Munnayuganda w'onooba tovuddeyo kwewaayo ku lw'omugigi ogujja mu maaso, teri agenda kuvaayo kulwanira ligase yammwe. Kijja ttambula weekiti paka lubeerera. Bwe munaaba nga mutya okulwanirira ebyammwe n'okulwanira eddembe lyammwe, kulwanira justice, nga gwe kituuse ku munno olaba nga gwe kitakukwatako tekijja kutuukako. Ate we wabaako ekikutuuteeko ate gwe n'odaaga nnyo n'olaga nti nate gwe bakunyigiriza nnyo. Buli kintu kye bakola munnansi kasita kibeera nga tekinyigiriza gwe wadde kinyigiriza mulala, manya nti kirina engeri gye kikkwatako naawe lujja kukya lumu naawe kitandika okukunyigiriza. So mubiyiga okukolera awamu obukuyege okusobola okulwanisa embeera embi ezijja mu ggwanga lyammwe. Kubanga wansi kasita oleetinga embeera emu okugenda mu maaso, bingi ebirala nkuyanja baba bagenda okweta kuba baba bamaze dda okumanya obunafu bwo. Ate jjukira nti no muli ku bukulembeze bwe babafugise mmundu. Woogezaako okwenyoola nga bagamba oyo nga bamukwata bamuteekayo, bamukwata bamuteekayo. Singa gavumenti yali eyagaliza eggwanga lyayo, criticism bannabyabufuzi abali ku ddala opposition ze bakola, gavumenti yandibadde esolovinga eteekawo ngeri ya kusolovingamu issues ezo n'ebyo bye bagyogerako rather than okukwata abo abacriticizing ate nga babagalira mu buduukulu. Abamu ne babuzibwawo, abamu ne battibwa. Kikulaga ki? Bakyagenda mu maaso n'okukola ebikolwa bye bakola. Njagala otegeera abantu abasinga mu nsi eno bamanyi mbu rabba yakolebwa abo abatamanyi kyakukola bawandiika ebifu mu ne bakwata ne rabba ne basangulawo kubanga tebamanyi kyakukola. Si we kiri. Rabba yakolebwa abantu babiri. Kati gwe kiri gy'oli okulondako muntu ki, ngeri ki gy'oyagala ogikozesaamu. Rabba yakolebwa abo nze ku lwange abategeera ensobi gye bakoze ne bakkiriza ogisangulawo ne batereeza ne bateekawo ekituufu. Gavumenti yaffe bwetyo yandibadde. Gwe gwandibadde omugaso gwa rabba eri sayidi eya gavumenti eno eya Uganda. Naye buli womeans calculating no misusing omugaso gwa rabba n'otagutegeera bulungi gwe nolowooza nti no gwakolebwa abo abatamanyi kyakukola abateekawo ebifu ku kusangulawo. Si we kiri.
n'abo abamanyi ebituufu labba eno yaba designingibwa okusobola okwekkaanya ebikyamu bye bakoze ne babisiimulawo ne bateekawo ekituufu naye ekyo gavumenti yaffe ekikola guluza singa yali ekikola singa tuli wee tuti kankuwe ku Betty Nambooze bakireke ng'agezaako okunnyonnyola olugero lwa Nakyemalira akulaga obuwonvu n'obugga akutangaaze waawe wetwabulira gwe ky'olina okukola kusharinga vidiyo eno etambule etuuke ku buli munnayuganda basobole okuba nga babikuka amaaso. Vidiyo eno bwe mba ngikola sigikolera nze nga nze mba ngikoze okuyamba gwe munnansi ali eyo ali kwekizaala atasobola kuyingira ggwanga lyo mesigi eno esobole otuuka ku bannayuganda nawe mba nkulwanirira ku sayidi emu kati gwe ky'olina okunkolera kutambuza eno vidiyo eddoboozi lituuke bannansi bategeere ekyokukola. Mbaagala nnyo kampatekireko akatambi kano nojja mu comment section. Mu myaka gy'ensanvu bannayuganda baasala amagezi beegobeko Amini naye nga tebaagala kufulumya na ssasi naki nga baagala bamugobe mu ngeri ya pulaani. Kaakati olunaku lwali lumu ne wafa omwana ekamwokya. Omwana yafaawa kamwokya, baali kamwokya baba bali ekamwokya omwana ng'afudde abataka nga bali ekiro ku mufu ne wabaawo omusajja n'ayiyembwa awo n'aga nti bannange ebukeera enkya ne batubuuza nti ki ekyasse omwana ono tugambe nti Mbalasaasa ye yakoze eki ye yamusse. Bwe bwakeera ku makya buli eyajja nga bamugamba nti omwana yafudde ki nti omwana yafudde ki ebigambo ne bitandika okutambula awo ekamwokya. Buli muntu n'agamba munne nti Mbalasaasa ekola ki nti Mbalasaasa ekola ki ne bitambula ne bigenda ekkololo ne bitambula ne bituuka mu Owino ne bitambula ne bimalako ki abantu nga buli omu atya ki abaali batambula ekiro ne balekerawo abaana abaali bagenda ku ssomero ne balekerawo ogenda ku maki ebyali e Kampala ne bituuka e Mukono ne bimala ne bigenda e Buddu ne bisala ne bigenda e Mawogola ne byambuka ne bituuka mu Acholi ne bigenda e Lango nga buli muntu gw'otuukako agamba nti Mbalasaasa ekola ki. Amaduuka ne gaggala, amasomero ne gaggala, amalwaliro ne gaggala, abasirikale ne balekerawo okwagala nga tebakyayagala fuluma ki balaks nga buli muntu agamba nti waliwo ki naye nga byatandikirawa kamwokya byatandikira kamwokya. Kaakati basabo ne banyabo eggwanga ne ligwa mu dduli abalambuzi ne balekerawo okujja mu Uganda nga bw'obeera e Mukono nga bagamba nti Mbalasaasa yassa abantu 10 Entebbe nga bw'ogenda Entebbe nga bagamba nti Mbalasaasa yassa abantu 20 e Busiro nga bw'otuuka e Busiro nga bagamba Mbalasaasa yassa abantu 30 e Lira. Ensi yonna nedda ku buki abaliwo n'abaliwo mu gy'ensanvu nga bategedde kyembagamba ekyaki kumpi gavumenti ya Amini kugwa naye munnange waliwo omu ku baziisa abaziika e Kamwokya yava Masaka ye yagenda n'agamba Amini nti naliwo bakulimba teriki bano baagala kusuula ki Amini n'anyiga n'atuusa kabinenti olwo olupapula lwa munno olusinga obukulu kwolwo olwali lukubye eggulire ti Mbalasaasa ekuuse mu palamenti naye nga byatandikirawa naye Mbalasaasa netuuka mu ki mu palamenti. Amini assaawo akakiiko batandika okugamba nti mujja muwa bujulizi. Abantu baava wano Buganda ne bagenda mu kakiiko ka Amini ne batandika naye kyokka kikulu Mbalasaasa teriiyo twali tulimba. Amini n'agenda n'obukambwe n'asiikula omulambo ne bagutwala ne bagukebera ne bagamba nti ono omwana tafangako ki. Kaakati ni gavumenti n'eteekawo etteeka nti omuntu yenna aliddamu okwogera eby'Embalasaasa bakumuteeka ku fayaringi ki sikodi. Naye gavumenti yali ekoze eki kumpi yali egudde naye nga byatandikirawa byali Kamwokya wennyini byatandikira Kamwokya. Kaakati Amini ateekawo abayimbi abalwa ssente batandika okuyimba obuyimba bwe Mbalasaasa teriiyo nga bw'abawaki munnanga olukoola okusuula Amini
bwerutyo ne lugwa butaka tebukedde era bekamwokya bakizemu balese ekirala abekamwokya bakikoze eki kakati gwogenda kuba ku sayidi ki yakugamba nti embalasaasa eruma oba bagamba nti embalasaasa teruma embalasaasa ekola ki embalasaasa eruma ekumanyanga eruma yaluma opata empale nemujja mu ntebe nemusula esingako twakula tubiyimba mwe temwabiyimbako eyo lwali lukuwe lwakugobaani ekyo kyebayita non-violent struggle bajjajjaffe baali bakiyiga nti osobola otandika ekigambo eky'amaanyi ne kisuula ki kati ku luno ekamwokya tevuddeyo mbalasaasa evuddeyo nuupu